Mugamba mutabagala balungi abeekumira kusenga face to face 6 mbaniriza ate nate olunaku lwaleero kansubira muli bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza oba nga mungoberera. Olunaku lwali tugenda kutunuulira ebizibu ebyo ebisiŋŋaanibwa oba ebizibu abantu abalina emikira emitini gye basisinkana. Abantu abasinga oba buli musajja gw'ogenda okusanga ng'alina omukira omutini bambi alina by'ayitamu oba alina ebimusoomooza. Namba emu kwe kubeera nti tebalina self esteem. Omusajja buli bw'abeera n'omukira nga mutini atandika okwenyuuma nti ne bwe yandibadde nti apafoominga bulungi oba ng'azina bulungi omukyala n'anyumirwa. The mere fact nti ye kennyini ng'omuntu awulira ng'alinga atamalaako, awulira ng'akasolo katini nnyo, kigenda muleetera oba kigenda muviiramu okubeera nga yeenyooma mu sayizi ye mu ngeri efaanaganako bw'etyo. So bw'oba oli eyo ng'olina omukira omutini oba bw'oba oli eyo nga omukira gw'omutini ky'olina okusooka okubeera ng'okola nga oli mu sayizi eri average oba ng'oli mu sayizi eri below average okubeera ng'okkiriza embeerayo. Mukkirize nti omukira gwange bwe gutyo bwe guli omukira gwange mutini toddamu kwestressinga toddamu kwestraininga kakasa era okkirize nti omukira gw'omutini ojja kubeera ng'ate obeera bulungi. Naye buli bw'oguteekako ebirowoozo n'ogutunuulira n'ogamba bannange balabika balina emikira eminene oba ng'olina gwe walabye mu jjiimu olina gwe walabye ng'akajjuza olina gwe walabye ng'adduka naye nga yenna agenda agudingolinga n'ogamba bannayinza akange ndi ku ki. Otandika okufiiringa nga teweemala weemalamu amaanyi ogenda n'okutuuka ku mukazi nga mu butuufu obuzibu si bwa mukazi wabula obuzibu bubwo weetunuulira n'ogamba kino tekiggwa oba weetunuulira n'olaba nga akasoloko katini nnyo ne lwankubadde kandibadde oluusi nga kamala mu nsonga z'omukwano. Naye ensonga y'okuba nti gwe olwedde weenyoomye kigenda kuba kikuleetera okubeera nti oli bw'otyo oba oli musajja luyongoyongo. Ekizibu ekirala kye musinga okusisinkana oba ekizibu namba 2 abasajja abalina emikira emitini kye bafeesinga kwe kubeera nti omukira oluusi gugaana okuyingira. Njogera nno ku mukira omutini ddala soogera ku gino emikira inchi 4 inchi mmeka. Waliwo abasajja abalina obukira obutini nga mu butuufu oguyingizaayo gubeera gugenda kulwana bulwanyi oba gubeera gugenda kumusumbuwa. Bw'oba olina omukira omutini nga natural bw'otyo bwatondebwa togenda kwekakako okufuna mukira munene nti olinza n'okukozesa eddagala n'ogezaako n'ogezaako okukola kino ebigaana Katonda n'akuyamba n'ofuna omukazi. It is not like tosobola kuzaala, osobola okuzaala naye ate ng'ekituufu kiri nti olinza okuba tosobola kubeera ng'omusastifyinga ng'omuzinye buzinyi ng'okozesa mukira gwo gwokka. So incorporating amuko ebintu ebirala yiga okozesa engalo zo yiga okozesa ku lulimi lwo obeere ng'omukazi osobola omutuusa ku ntikko oba omunyumisiza okwezina ng'oyita mu mukutu omulala ogutali nti nsinziira oba mbeesinga ku ngalo zange oba nkozesa ngalo zange zokka. Omanye nti nsobola okukozesako ku bintu ebirala omukyala wange n'anyumirwa oba omukyala wange n'asammula mu ngeri efaanaganye bw'etyo oba mu mbeera efaanana bw'etyo. So weewala okubeera ng'okozesa ngalo ng'okozesa mukira gwokka. Oligezaako guyingiza guganye naye ate ogulemedde kuyingizaayo olugalo. Simple omukazi mukuba olugalo ate yiga engeri gye bakuba olugalo ennungi. Abasajja abamu mulina ekizibu nti omukira mutini olugalo lwate nayo ne lubeera nga lubi ng'ogenda okulukuba ng'olukuba bubi nga bw'okiwulira omuntu omulumya omuntu omuleetera obulumi tebitegeerekeka by'okola oba nga tebinyuma. Lero ekizibu ekirala kye musinga okubeera nga musisinkana kwe kubeera nti omukyala bw'akutunuulira bw'ati oba omukyala bw'atunuulira omukira gwo awulira nga mu butuufu tanyumirwa ensonga za kwegatta. Nabagamba abasajja abalina emikira emitini bw'oba ng'okimanyi mpuliriza bulungi bw'oba ng'okimanyi nti omukira gw'omutini nga gwe omulundi gwe ogusooka okwegatta n'omukyala oba ogwokubiri oba ogwokusatu making sure omukyala ono omudistractinga nnyo obutatunuulira nnyo mukira gwo. Tomukkiriza gulaba leka agufiiringa bufiirinzi naye nga tawulidde kale abeerawo nga yeebuuza oba katini oba kanene saakategedde saakawulidde naye nga si gwe amulaze nti munnange omukira gwange nze ogwange mutini oba ogwange guli bwe guti. Kibi nnyo tokkiriza mukazi kutunuulira kasolo okwo keetegereza nnyo kubanga abakazi nti ne bw'aba teyandyagadde mukira munene nnyo naye ate omukira omutini ennyo nagwo tetukola ki tetugwagala gubowa gutama. Kati wobanga tonyambye wobanga ogumulaze agenda kulaba nti nno nti ne bw'onaafuba ofubye otaddeyo engalo okoze otya ye already mu bwongo bwo agenda kitwala nti omukira gw'omutini era agenda kitwala nti tali mu kunyumirwa nsonga za kwegatta kubanga omukira gw'omutini ne kankubadde oluusi kiyinza okuba nga si kyekituufu nga just ng'omuntu obwongo bw'amaze obuteekamu kiri nti oli mutini mu nsonga z'okwegatta. So weewala okubeera nga omukyala omulago omukira gwo bwe gwakula nga bwe guli omutini
making sure ekyo okimukweka oba mu distracting nnyo ofuba okulaba nti tatunuulira nnyo mukira kulaba sayizi yo gy'oyina ate nawe ng'omuntu togibeerako gyeraliikirira togibeerako kwemalako mirembe yeeyo gy'oyina tolina gy'ogenda kujja munene gusinga ogwo then ekirala kye tusobola okubeera nga tutunuulira nakyo ekizibu abasajja balina emikira emitini bambi kyemufeesinga kwe kubeera nti bambi bwemuba mwezina kirinza okukaluubiriza okubeera ng'ostimulating omukyala mu bufo bwe obw'omunda for example munda tulinayo ke tuyita akawompo k'emmana tulinayo ke tuyita akabojjambolo tulinayo akafo ke tuyita esport ako nno kabeera mabega w'akawompo ne tubeerayo n'akafo akalala ke tuyita ka pisport obufo bunene osobola bustimulating ng'okozesa mukira tosobola bustimulating n'angalo okuggyako gisport yokka naye osigadde kizibu okuteekayo engalo nti ne esport osobola okuyingizayo engalo kwasita zibeera nga mpanvu bulungi n'osonsekayo eri n'obeera ng'osobola okumutetenkanya omukyala mu mbeera efaanagana bw'etyo naye si kyangu tekigenda kubeerera kyangu nga bw'okirobooza kirinza okubeerera mukko ekizibu okubeera ng'osobola okusanyusa omukyala oyo oba okumutuusa ku ntikko mu mbeera efaanaganako bw'etyo kati obuzibu buno bweba nga kyekizibu kyo nti gwe mu butuufu ne bw'oba oyingidde omukyala akantu kampi nnyo tosobola kuba ng'omuwulira then kozesa engalo zo okubeera ng'ostimulatinga ka gisport ke awo wewamu kuwasibuka obwagazi bw'omukyala kyojja genda okugjawo engalo oba ojja genda okugamba nti kale kankole bwe nti oba nkole bwe nti ng'omukyala era kale olinako w'omutuusizza oba olinako w'omutambudde ewamala oba ewaalagirwa tagenda kwemulugunya nnyo oba tagenda kugamba nti bannange omalidde obudde oba okoze bw'oti ne bw'oti then n'ekirala abasajja ab'omukira omutini ennyo kye musinga okubeera nga mufunamu obuzibu kwe kubeera nti ofuna obuzibu mu relationship nti tosobola kweyabya eri mukyalawo kumulaga bwe watondebwa oba kumunnyonnyola nsonga zo nti munnange ensonga yange eri bweti ne bweti omusajja w'omukira omunene asobola okweyogerako n'agamba omuntu nti munnange gye tugenda nze Ssemudondolo yakula n'awola oli n'agamba oba kaŋŋende ntestinge oba ŋŋende nkole bwe nti naye omukira omutini kye kintu ekizibu okubeera ng'oyogerako n'omwagalwawo oba okumunnyonnyola ebikwatagana ku mukira gwo but still tekitegeeza nti nakyo muna ekigenda kulemesa osobola okweyambayamba mu mbeera eyo nti osobola okubeera ng'oyiga engeri gy'okozesaamu omukira gwo newoba tomunnyonnyodde osobola otuukayo naye ate n'otamudisappointinga nnyo bye bino by'owulira ng'omukazi agamba kale munnange nabadde mmanyi nti omukira gwo mutini oba nti sijja kuwoomerwa omusajja alina omukira omutini naye ssebo nga tannakukwatako alinza okukwatako yena n'owulira ng'ofa kale byebyange nze munzikirize mbasiibule temujjanga okuba naye tukola lives zaffe ekisooka tulina application ku Google eyitibwa Singa Face 256 then ne tubeera ne lives zaffe Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday emisana n'ekiro n'okumakya ey'okumakya ebeera ya ssaawa 2 ey'ekiro ebeera ya ssaawa 2 ne 3 ez'e Uganda ssaawa 2 oba ku 3 tuba tutandika ate ey'emisana yeebeera ya ssaawa 7 ogw'e Uganda tubeera ne live ezo zibeerawo from Monday to Thursday then ne Saturday ku makya kati ez'ekiro zo zibeerawo buli lunaku okuggyako nga nze omukozi waazo nfunyemu obuzibu naye mbasibufunye live zibeerako nga zirwaninga mwebale kumpagira mwebale kunjagala mwebale kwekuumira kusenga Face 256 tusinkana ate mu vidiyo yaffe eddako temwerabira subscribing aba tena subscribing aba subscribing edda mwebale kubanga munnange mwekuumirako nga buli kenteekako ojja n'okalaba nsaba Allah akumpeera ekisinga obulungi mweraba Yeah.